ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Mbaniriza mwenna abeekumira ku mukutu gwa Unique Media, mbabuuzaako nti mwasuze mutya, mwasiibye mutya okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Gwagiraba ng'ogenda kuyiiya, tukusabira Mukama abeere ng'akuteramu obwangu. Ate gwagiraba ng'ovuddeyo, Mukama mwebaze kubeera ng'akuyisizza mu lunaku. Gwayita mu buzibu obw'enjawulo bwonna, tukusabira, tusaba Mukama akusaasire obeere ng'ate oterera bulungi nnyo ddala. Mwabafiiriddwa, njagala obbajjukiza nti Yesu kinyigamu, naye tetulina kyakukola, ffenna ly'ekkubo. Tusaba Mukama abeere ng'ate akugumya, oddemu amaanyi, otegeere nti ye byonna mu byonna. Samike ge mannya gange. Pulogulaamu y'olunaku olwaleero njagala kugitandika nga njiweereza abantu abalaba pulogulaamu ez'enjawulo, naye nga muzirabye, mujja okuziraba mufunemu ebyokuwakana. Mujja okuziraba ng'olwedde obwongo bwammwe buli biased. Eno pulogulaamu njagala ngibaweereze. Lwaki? Omukulu gwe nnina ku set, I think mu 2024 wemba seerabidde, I think 2024 twakola video ne tusomesa ku katabo kano obaka Mukama we yali amuwadde, nga babuyita the 7 churches of Kampala. Tuzitemaatema, kati within the discussion yawo n'ayogera ku Musumba Kayanja. N'agamba nze Pastor Kayanja Katonda yandaga bino na bino na bino ku ye. Ebisigadde omuli ebyebisiyaga na biki teyakola ki? Teyabindaga. N'agamba n'okugamba nti bintu bingi by'amanyi bye bawaayiriza abantu abasajja ba Katonda naye nga mu butuufu tebabikola ki? Tebabimanyi. Mu example yawa example era ku Pastor Robert Kayanja, naawe example y'omwenge.
naga kati incident y'omwenge eyo yagimanyaako Pastor Kayanja era nannyonnyola era nga wagenda okuddamu akkaatirize bye yannyonnyola. We yabinnyonnyola abamu bagamba nti atandise okuwolereza yasasuddwa. Comments ezimu zaaliko ne oddayo ku vidiyo kweziri nti tosobola kubeera nga balina kye batera okukozesa, tosobola kubeera nga ng'oweereza Katonda naye ng'owolereza ekibi. Abamu we baagamba. Twagenza okumaliriza nga bye yayogera bituufu. Omwaka guno gwennyini, I think this very month, mwezi guno ndowooza, ng'omusajja gwe yayogerako ali katuuti, ali mu confessinga nga captain we yabyogera. Naye nga sinagenda mu maaso kulaga vidiyo zino bbiri tulyoke tweyongereyo, kansooke muwa omukisa yeeyanjula ababuuzeeko, then tulabe ebyetandika program. Sebo Mukama yebazibwe. Amina taata. Oli simaati nnyo nkanga nnaku zino. Anziza. Bangi tebasiima naye bwe boosiimye nange kinsanyusa. Buliza ku bantu abo captain. Bannayuganda abali wano n'abali ebweru abawulira olulimi Oluganda batamiddeko nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Neebaza Sami olw'omukutu guno n'okukola obutaweera. Olaba nti akolako ekyo ekitundutundu Mukama kyamusobozesezza okukola mu bwakabaka bwa Katonda. Kikulu nnyo. Waliwo abatalina mbalirira yonna gye bagenda kuwaayo. Naye gwe olina. Amiina. Abamu kale tulina. Abamu tulina. Ekibuzo kiri nti oyo alaba alina. Kale gwe alaba. Olina embalirira yonna. Olunaku luli bwe tuli batuwaayo emirimu gy'emikono gyaffe. Olina ki? Oba gwe wavumanga buvume na kuwakana. Kale ffe tuyinawo. Nze nina 7 churches mu Kampala. N'ebirala biwerako. Kale bannayo Katonda, obwakabaka bwa Katonda ggwanga nga bw'olaba buno. Eno Uganda mwe tuli. Buno tulinamu pulezidenti, tulinamu prime minister, buli omu alina omulimu gw'akola. Tulina bannansi ne mu ggulu tulina abantu nga bo just bannansi b'eggulu. Ne wabaayo abaserikale bana bakuma security. Ne wabaayo nga bw'olaba buli structure kubanga kopi tetulina wano kopi y'eggulu. So kaakati nga bwe nzize njogera nze ndi mutume. Mukama antuma okukola omulimu gwe ng'agoberera ekyawandiikibwa ekiri mu Amos 3:7 nti amazima ddala Katonda kamala byonna. Lwaki bateekako kamala byonna? Nti yeemalirira naye tabaako kyakola nga tasoose kugamba bannabbi. Kati lwaki ekyo Katonda yennyini yakissaawo, naye lwaki yakissaawo? Nti tabaako kyakola nga tasoose kukola ki? Kugamba bannabbi. So bw'abanga asooka kugamba bannabbi kitegeeza nti nabbi bw'awulira ekigambo kya Katonda n'akireeta mu bantu, awo kugamba awanga awadde Katonda obuyinza okukola ki? Okukola. Mukama yatuwa bayide we yatuwa obuyinza obuwerako. Tolaba nti eyo free will gye bayita free will. Katonda talina kyakukaka kukola. Choice eyo akugamba lino ekkubo lirino likutwala mu Geyeena, lino likutwala mu bulamu gwe n'olondako okugenda mu ki? Mu Geyeena. So ezo ogenda mu Geyeena oba ogikoleredde nnyo. Kubanga choice ate lugendo otambula. Okiraba? So mu kyonnyonnyodde mu introduction yo nti nga we tubiraba wano ku nsi ne mu ggulu we biri. Tulina bannansi, tulina abasirikale, tulina balooya gye bali buli ekiri wano kubanga first of all amateeka kintu kye bayita amateeka source eri mu ggulu. Ate Katonda tamenya tteeka lye. Mpozi tulemwa kutegeera naye kyeyateekawo kyeyassaawo nti lino tteeka takikyusa. Kale twakola program I think 2024 oba 2024 ndoza yoba February. N'oyogera ku bintu by'omwenge ebya pasita. N'ogamba okakasa bukakasi
pastor yali tamanyi ku bintu bya mwenge ebyo. N'ogamba mukwano gwoyo gwe baali bayita Joshua Kasibo. Yes. Nti ye yaleeta omwenge n'aguwaani n'aguteeka mu nnyumba ya musumba ogukwekawo. Naye kale abayinza olowooza tulimba kasooke tuzanye ka vidiyo kano bye wayogera mu ka vidiyo ako mu 2024 then tukomewo tweyongereyo. Abasumba bano kambabuulire bonna batandika bulungi. Bonna batandika bulungi. Bonna kati ensi n'ebamira. Etya. Amalala. Ddala lyasukka. Nze kati wano abantu boogera naye nja kubabuulira nze nfuna okwolesebwa. Siganye osobola okukkiriza osobola okugaana. Naye nga kati Museveni kyakezi muno nafuna okwolesebwa Mukama nandaga buli kyakye kwe kundagira okuwandiika akatabo ako. Kati omusajja ali mu limelight ku ssaawa eno ennyinnyinnyo si ye Kayanja. Ate nze Kayanja benamulabako birala. Si bye bino. Nze bamuvunaana njiri. Nze Mukama amuvunaana njiri kubanga yamundaga nga alina okugulu okwo okulala nga bakutemako. Okugulu kitegeeza spiritually kitegeeza njiri. Mukama agamba enjiri yatandika nayo nga agenda n'akuba ebidaala n'abuulira enjiri yagivaako. Kati yadda mu Land Cruiser yadda mu nnyonyi. He's hopping from State House to State House. Today ali State House Entebbe, luli ali wa Ruto, luli ali mu Babeni Hini biki. Enjiri gyaliko kati ndala byabitiibwa. Nze byebisiyaga tebabindagangako ate saabuuza kubanga nze Mukama kyampa kyenkola ki. Ekirala nawulirako omuntu ng'agamba nti Kayanja bamukwata ne wine. Yes. Story ya wine ngimanyi bulungi nnyo nze. Kayanja teyamanyako bintu bya wine. Njogera nga ntya Katonda. Nze yaleeta omwenge ogwo mumanyi mukwano gwange. Bamuyita Joshua Kasibo abeera wali Kireka ye nannyini Smiles Corner. Asimagolinga omwenge agujja ekisuumu afuna tebalina we batikkira okwewala URA anti-smuggling. Batuuka ku nnyumba ya Kayanja gyazimba jatannaba kuyingira yali tannaba kugiyingira. Sajja watu tamanyi na kumanya. Omuserikale bamugula $15,000 ne bamuwa ne bagamba tutikkulireko wano ki nga bwe tujjawo ebintu. Yali akuuma ennyumba. Ennyumba etannaggwa. Kati ne batikkulirawo ebintu. Bwe batikkula ebintu ne batandika okuleeta obwato nga busomba. Kati information neeriikinga neetuuka ku baki. Nze bino byenjogera Kayanja ayinza n'okuba nga tabimanyi. Revenue egenda okutuuka anti-smuggling unit ng'ebintu ebimu baabifulumiza. Kati ne bakwata bino ebiriwo. Kati etteeka lya URA erigamba bakugamba leeta empapula ze waleeteddeko ki omwenge. Joshua yajjayo empapula n'alaga ebintu byonna. Yagenda mu balooya bano ababbi Kabega andi tumusiime Enos tumusiime ne bamuwa amagezi baga nti gwekkiriza. Kakati polisi ya URA ekugamba nti buli ekiri ku invoice oba weekiri batekiriwo olina okukisasulira omusolo kubanga kiba kyakoze eki kyafulumye. Joshua yasasula omusolo. Naye ng'ebintu ebisinga yali yabifulumiza. Bw'amala okusasula omusolo ng'agamba URA mumpe ebintu byange. URA byetaakwatako byetaalabako. Era URA yasasula sente miliyoni eri. Miaka gy'ekyenda. I'm talking about 90 something, about early 2000 there. Joshua n'agulamu ne VX. Land Cruiser VX. Musajja we tutakola ki? Kati nze bw'ojja n'onnyumiza story. Naye n'oteekamu akantu akakyambwe kati. Ebisigaddeyo byonna sisobola kumanya oba bituufu oba si bituufu. Kati nze ku story ya wine yokka. Manyidde ddala nti Kayanja was innocent on that part. So kakati na bino sisobola kumanya oba bituufu oba bifu. Oba kiri kyemanyidde ddala bakimusibako olwo kati bino ebirala. Oba kiri gwe naawe ky'omanyi. Omanya amazima nti baabimusibako. Baabimusibako. Bino toyina bukakafu tosobola kakasa nti bituufu. Sisobola kakasa. Tasinza kwogera kyesimanyi. Kisoboka nti babimusibako nabyo. Kisoboka. Ate kati nze ne mba n'ekisa nti Mukama ndaga.
nze Mukama kye yandaga amubanja njiri. Okay, akatambi ako oba vidiyo eyo program eyo ekyaliyo ku channel kuno osogenda n'ogiraba. Ebintu ebyo yabyogera 2024. Sije emyaka kati ng'ebiri. Myaka ebiri emabega. Backlash yagifuna kyawolereza biki naye nga point yali agamba ye byatamanyiiko tabisupportinga tasobola byogerera era nga agamba olaba balimbira ku kiri kyamanyi tibalimba abyakakasa atya kine bino ebyogerwa ku musajja biki bituufu. So kati katusooke tuteekeko ka video ak'omwami oyo mukwano gwe yali ayogerako nga yennyini yeewaako obujulizi mu I think yabadde ku church. Yabadde Lubaga? Yabadde Lubaga. Lubaga ku church, ku Miracle Center. Nga yennyini omusajja yeewaako obujulizi nti ebyomwenge pastor yali tabimanyiiko. Ojja okukakasa nti lekeraawo okugoberera bandwagon, lekeraawo okugoberera buli kye boogera, saba nnyo Mukama akulaga amazima. Tukalabe. Olwaleero wano mu Miracle Center. He has come today here in the Miracle Center. Nga nzize mbeeko n'ekigambo kye ŋŋamba abantu. To speak a word to the congregation. Ate nga ndina n'ekigambo kye ŋŋamba omusumba. He also has a word for the pastor. Omwaka gwali gwa 2004. In 2004, waliwo ebintu ebyayita mu maka g'omusumba. There was a shake-up in the pastor's family. Nga yali wines and spirits. Nsonga ya wine. Wine oyo yali wange. That wine belonged to this gentleman. Ekindeese olwaleero. The reason he came here today ekisookera ddala kusaba musumba kunsonyiwa. Is to ask for forgiveness from the pastor. Ekyokubiri, and secondly, nzize kwebaza Katonda. He's here to give thanks to God. Kubanga andeese maaso g'omusumba. God has enabled him to come before the pastor. Ekyokusatu. And thirdly, njagala kubuulira nsi yonna. He wants to inform the whole country and the world at large. Ndi musajja musuubuzi. He's a businessman. Ng'abasuubuzi. As businessmen, nali nkukusa okudojinga omusolo. He smuggled that wine in order to evade taxes. Ebiseera ebyo, at the time, omusumba yali tanaba kuyingira nyumba eyo. Pastor had not yet entered into his house. Naye yali alinawo abakozi. But he had some workers at that construction site. Era yali musirikale waawo. The security person at the site gwe twakolagana naye is the person he dealt with okuyisaawo wine. To stop the wine right there. Naye abantu bakitwala. Many people took it as nga balowooza nti omusumba ye yakola ekikolwa ekyo. Thinking that wine belonged to Pastor Kayanja. Njagala okubabuulira leero mwenna. He's here to clear the air. Mukimanye. May everybody know. Omusumba teyalinaako kakwate konna. Pastor Kayanja had no involvement with that wine whatsoever. Okay, ndowooza okirabye. Manyi tulina obuzibu mu kyaki, obuzibu bumu nti tulinamu abakyayi mu kyaki. Nti oli waaba tayagala kapiteeni ne waakola kirungi ki takiraba. Ate waba tayagala kapiteeni eba mukonjera biki ku ye eva buli kimu kiba kiki kituufu. Njagala osooka oddemu otunyonyolere 7 churches of Kampala. Onna wootandikira. Okay, Sami. Bw'obeera omubaka gye bakutumye osooka kweyanjula. Kubanga bwe baba tebakutegedde tebayinza kutegeera bubaka. Nze ndi mubaka afuna okwolesebwa. Actually, simanyi oba otera okufuna ku birooto. Mu ndoota. Bw'olaba ekintu ky'olaba okutte mu kirooto ekyo oba okirina mu spirit. Bw'olaba ng'okutte oba ng'oweereddwa oba nga kitegeeza ekintu ekyo oba okirina mu spirit. Especially singa kiba nti kyakuweebwa Katonda. Kubanga oyinza okweraba ng'olina ekintu naye ng'omuntu yakikuwadde oluusi nga kya bulabe. Ekyo oli wa ddembe okukyeggyako era olina n'obuyinza obukyeggyako. Naye kasita aba nti Katonda. Kati nze
mu spirit nakalaba ebintu bino bisatu n'abalala babindabako. Kisookera ddala nina ekitabo. So byolina ku bintu bye nina nina ekitabo. Tegeeza bampa obuyinza n'amagezi agakuba ebitabo. Kino kitabo ekyo kimu ku bitabo bye. So waliwo era andaba waliwo oluusi abaagala oba mbeeko byenkola Mukama n'abalaga nga nze nina kitabo. Kitegeeza nti ogwo gwe mulimu gwange. Ekyokubiri nina ebisumulizo banki ezi bbiri. Bampa banki bbiri nayimirira mu maaso ga Mukama Yesu Kristo ne kitaawe nga bali bombi ne bampa banki bbiri ez'ebisumulizo. Waliwo omuntu awulira ekintu ekyo n'agamba abantu balalo. Naye okyo kyogera lw'okuba tokola ki tomanyi. Obutamanya nti omanyi kyamutawaana nnyo. Ate tosobola kumanya, si kyangu omuntu okumanya. Kale siina kweyanjula kubanga ebisumulizo bitegeeza buyinza. Buyinza kukola ki? Obuyinza obumu kwe kwogera ku makanisa n'abasumba. Kweli oli ayinza okubuuza lwaki oboogerako. Ne bakootinga n'ekyawandiikibwa kigamba nti tosala musango naawe guleme kola kikusalirwa. Naye ate nze ne baŋŋamba nedda gwe oyawukamu oli wanjawulo olina obuyinza obwogera ku bantu abo kubanga teri mulala agenda kuboogerako ate tebagenda kukyusa tebagenda kukyuka okuva ku ebyo bye bakola. Ate nga Katonda yeetaaga bakyuke batereere mu kkubo lye. Kati walina okubaayo abo abagambako nga tali biased, tayogeza bukyayi wabula ng'ayogeza wiiru ya Katonda. Kyovola nti bw'oyogera nina benzize njogerako ne bakyuka mwattu. Nayogera ku musumba yabba ssente ku kituuti sirowooza nti akyakikola. Ayinza oba yakyuka. Si kuba nti yayinza. Mukama wakyakyendagira n'aŋŋamba nkyogere era ne nkyogera tayinza. Tayinza kukidda. Oyo yatereera. Kubanga omanyi Katonda ye kyayagala, ayagala tube bulungi. Tube balongoofu mu maaso ge. Ayagala ku saawa si yakutusalira musango. Ayagala twetereze. Kati abaako omuntu gw'atuma. Nayogera mu katabo ako njogera ku makanisa agawerako. 7. Era we njagala tutandike. Naye nga amakanisa 7 tekitegeeza nti ago gokka. Enamba 7 etegeeza okuggwaayo. Katonda ensi yagitonda mu nnaku 7. Era bw'otunuulira kati Revelation okubikkulirwa makanisa 7, emunyenye 7, bamalayika 7, plagues 7, kwegamba buli kimu kitegeeza kwegamba ago ge maanyi ga Katonda agali mu ggulu. Yeriko bagyetoole emirundi 7 nekola ki? Negwa. So lwaki nange nkozesa ekigambo 7 churches tezirimu 7 zokka. Kitegeeza nti okuggwayo kwa churches zonna ezo 7 zikiikirira ekkanisa zonna eziriwo. Sina mu Uganda mwokka wabula ne mu Africa oba oliawo ne mu nsi yonna. Kati byosanga ebiri mu kanisa biri ne Kenya biri ne Tanzania. Kubanga wensomamu nze ndaba nga ate ebimu ku birimu Uganda ate tebinnabaawo. Kakati 7 kitegeeza okuggwayo kw'ekkanisa eyakakati. Ndabamu bakuba emiggo. Abamu bakuba emiggo. Anti kakati bakuba essimu bakubira Katonda. Oyo ali eyawuliriza. Omuntu omulokole kale ekigambo obulokole ekiriwo kati si bwe kina okuba kinakuba kitya kapite. Obulokole muntu kukyuka. Naye abantu bangi bali mu makanisa g'abalokole tebakyukangako. Si balokole. Yeeyita mulokole. Balokole baalinnya. Era obusibe obusinga buli mu kyaki z'abalokole. Sitaani bwe yamala okusiba Abakatuliki n'asiba Abasiraamu n'asiba Abahindu, enjegere kati balansi w'enjegere yaleeta mu kyaki ya loadinga trailer n'ajja n'atikulira mu kanisa y'abalokole. Okwo omusumba yenna kyayagala kwajje olujegere wayagala n'asiba. Buli musumba asiba babe kubanga yo rifuri teriko nti ani teriko abuuza. Teriko abuuza nti ate gwe okoze otya oba omulumbye oba okoze otya. Naye obusibe kati omuntu wa Katonda omwana wa Katonda asinga obusibe ali mu kanisa y'abalokole. Njagala this is statistic. Obwosanga omukazi asuuka mu myaka 28 nga si mufumbo
chances ziri bitundu 7 ku 10 asabira mu kyaki y'abalokole. Osanga omukyala ali mu myaka 28 plus okugenda mu maaso nga si mufumbo aba mu balokole aba asabira mu balokole. Obutafumbirwa buli mu balokole okusinga. Lwaki? Kubanga beeronda nnyo. Omukazi agamba njagala musajja bw'ate ne bw'ate alina okubanga atya Katonda biki naye ng'ate abasajja bwe batyo batono nnyo. Jjukira nti mu kyaki z'abalokole ebitundu 2 ku 3 bakazi basajja. Kati ate abasajja baliyo baavu bazibu, banaku bazibu. Kati bw'oba oyagala omusajja atuukana n'ekyo ky'oyagala nga ekyo ojja kumala emyaka 20 ng'osabye osiiba okoze okola otya naye nga omusajja takola ki? Kati bakole batya? Bagende ne bataagala? Bino si byakwagala. Bakola kwegamba bakola Katonda byakola ki? Byayagala. Bakola bo bibaagala. Oluusi njogera omuntu n'agamba owaana nnyo naye omusumba Tom asomesa nnyo kwegamba bagamba ye pasita waki? W'abafumbo. Naye bangi tebamuwuliriza. Singa baba bawuliriza. Asomesa nnyo omukyala kyalina okubeera. Naye kati genda mu balokole, bakazi abalokole abasinga tebali kumpi nakyo n'akatono. Okay. Kati churches eziri muno mulimu kwano wensoma ku gundi walondamu ekyaki mmeka? 7. Nalondamu kyaki 7 eziri muno mu katabo. Kati kan describing ekkanisa kyeki. Ekkanisa lyekuŋŋaaniro ly'abantu abakkiriza nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda omu yekka eyaweebwayo Katonda okujja okutufiiririra era yagenda okusala omusango gw'abalamu n'abafu lunaku olukola ki era nga ye mukama w'obulamu bwo. Kati abantu abakkiriza bwe batyo bangi era amakuŋŋaaniro gaabwe ge bayita ekkanisa. Naye kati waliwo ekkanisa ezaafuuka nga state church nga ziri mu gavumenti, zasooka ne zeegatta ne gavumenti nga bw'olaba NRM ne yeegatta n'ekkanisa. Kati ne bakokeramu ebintu bya lukale bingi nnyo ebitali bya Katonda okugeza ng'Obukatuliki. Okimanyi nti waliwo ekiseera nga Papa ate ye Emperor. Kakati ezo ekkanisa nazo gye ziri eyo teriimu okusinga church omusanvu egizoyomo ze church ze bayita ez'aba Protestant. Protestant churches kwegamba non-Catholic churches eziri mu Uganda. Okay. Kati non-Catholic churches eziri muno zoki zeziriwa? Okay. Mulimu Church of Uganda muno yesooka. Embeeramu SDA. Emubeeramu church ya Kakande. Emubeeramu church ya Brother Ronnie njogera ku basumba azimu zikyusa amannya. Oli ogenda okulaba nti Kakande Ministries ate nti sinagogo simanyi whatever simanyi naye nga amanyiddwa ye Kakande, Pastor Kakande. Newabaayo eri baali bagiyita ETM simanyi kati bagiyita biki ya Brother Ronnie. So kati mulimu ez'ebbiri ez'abalokole ne mubaamu eya Pastor Kayanja najoogerako ne njogera ku Pastor era ku Yemutundwe ya Pastor Tom. Yes. Ne njogera ku ya Bujingo. Ezo mmeka? Ezo singa 6. Ezo si 7. Ngambe Catholic Church, SDA, nongamba Kakande, nongamba Brother Ronnie, nongamba Bujingo, nongamba Pastor Kayanja, nongamba ne Pastor Tom. Yes. Kati bano bonna bafaanaganya ki? Bafaanaganya byonna byewayogera bafaanaganya ki okubateeka mu kikapu kyekimu? Bakuŋŋaanya abantu ba Katonda. Okay. Ekyo kimu. Ekyokubiri abagoberezi babawulirizaamu nnyo. Balina following. Babawuliriramu nnyo okusinga ne Katonda. Abagoberezi b'abano abantu bawulira nnyo abantu bano. Beesiga abasumba okusingako Katonda. Okusinga okwesiga Katonda. Yes. Era waliyo enjogera egamba nti Abakatuliki basinza bifaananyi, abalokole
basinza basumba. Ekyo nakyo bakifaanaganya. Eŋŋombo abakatoliki basinza biki bifaananyi, abalokole basinza basumba. Ate abasiraamu tebamanyi kye basinza. Bakimanyi yadde. Nange kapiteeni. So kati buli emu wagenda ogyogerako byekola ebirimu ebisangibwamu? Si byonna, ebimu Mukama bye yandaga, Mukama bye yakulaga, kubanga bye nayogerawo byonna either nabyerabirako mu buliwo nga nze oba Mukama yabindaga. Okay. Kati tutandike ne Catholic Church. Wala Mukama yakulaga ki? Catholic Church kwali kwolesebwa no kw'amaanyi nnyo. Kwali kw'amaanyi kubanga bandaga bantwala mu bifo bisatu. Kifo ekisookerwako bandaga ensi eno kwe tuwangaalira. Kiringa bwaliga nti otekinze okubya ekifaananyi satellite, okozeseza satellite n'okuba wakati makati ga Kampala. Olaba ki? Olaba abantu bangi. Olaba abantu bangi, olaba abasindika ebigaali, olaba ng'okubye eriyo view bangi. Bandaga bwe kityo. Nendaba abantu nga buli omu akola omulimu gwe, emirimu gye tukola wano. Buli omu aba bize mu bibye. Yo nentegeera nti bandaze ensi y'abalamu eno gye tuwangaalira. Kati abo banzijawo ne bantwala mu kitundu oba ngiyita ensi oba ki n'ekifo ekirala. Eyo nasangayo abantu abaali baafa wano ku nsi, n'eri baali balamu nga bali eyo, naye era nga balinga abali mu nsi yaabwe nga balamu. Naye nga kuno ku nsi kuno baali baafa. Nenkitegeera nti eyo nsi y'abafu, abafu gye babeera. Era abafu bali eyo. Ntera okuwulira abagamba nti nagenda mu ggulu, simanyi nagenda mu Geena nendabayo pasita gundi, nendabayo omuntu gundi ne gundi. Simanyi oba kituufu, kubanga nze mmanyi nti tewaliyo ayasindikiddwa mu Geena. Tewali yasindikiddwa mu Geena. Ekyo kikyamu. Omusango tegunnasalibwa. By the way. Teri yali mu ggulu. Teri ali mu ggulu, teri ali mu Geena. Naye ogenda n'owulira wano, gundi oyo yabadde mulungi mutuukirivu, yagenze straight mu ggulu. Wowa. Waliwo yagamba nti tekiriyo. Yalaba pasita Ssenfuma mu Geena. Abaamusalira ddi omusango? Kyembuuza. Geena tennabaayo. Olwo Yesu alikomawo kukola ki? Aba talina mulimu Yesu. Kati nze bandaga abantu abagenze bafu emyaka gyonna, ebyasa n'ebyasa nga waliwo gye bali. Era balindirira nga ffe bwe tulinda wano, kubanga ffe tugamba agenda kujjanga ng'omubbi. Tetulitegeera. Nabali tabamanyi. Ffenna tulinze lunaku olwo tusalira omusango. Ab'oku nsi ne bali. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesoboddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya engero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa. Waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olaba ng'ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku nooti 786 nooti 26 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Kati eyo ensi bagintwalamu ey'okubiri. Nalaba bulabi era nalabayo abantu bemmanyi abafamire yange, jjajja yange, ssenga wange ne kitange yennyini eyali yafa already. Namulaba ng'ali eyo. Kati ne bavaawo ne bantwala mu kitundu ekyokusatu. Kale nnyinza okugamba oba mu ggulu
ne nze omanyi ndi lawyer sikola kintu kisinaako bukakafu kubanga tebangamba nti lino ggulu wabula njogera kye nalaba nalaba ensi watali kintu kyonna ekyakolebwa omwana w'omuntu nalaba mabira nsozi mayanja water bodies n'ensolo kaakati mba ndi awo nempulira eddoboozi olaba zino emmotoka eziranga products oba bikujjuko zibeerako emizindaalo ezidrive ezo emmotoka yajja omanyi bwebeera ewala oba owulira eddoboozi libeera faint kati bwekusemberera eddoboozi ligenda likula kati we lyatuuka wendi piiki eyo yawa waggulu ennyo nga lyagala kukwasa amatu ne ligamba nti the Catholics yayogera luzungu ntera kuotingera luzungu nti the Catholics are a poisoned spoon. Translation, abakatoliki kijiko kya butwa. So you're quoting? I'm quoting. The Catholics are a poisoned spoon. The priests have started their own church and left church work to me. Kati mudobozi ekambwe n'agamba n'abuuza, how do I do church work? Kakati agamba abakatoliki kijiko kya butwa. Abasumba, priests kitegeeza abasumba, bakabona betandikiddewo church yaabwe. Manyi kati eri mu ggulu ekintu ekyaliwo emyaka 10, 12 ekyabaddewo jjo n'ekijja kibanga ekiriwo ku ssaawa eyo. Kati waga nti batandiseewo kitegeeza oyinza okulowooza yabagitandiseewo jjo naye agamba be bagitandikawo ne basuulawo church work omulimu gw'ekkanisa. Olaba ayogera ku kkanisa ezi bbiri eno yatondebwawo abasumba y'abakatoliki ate ne wabaawo church work omulimu gwe oyo Yesu yali ayogera ne basuulawo omulimu omutuufu gwe balina okukola ne badda mu mulimu ogw'ekkanisa gye beetonderawo. Kati ebiri mu bukatoliki byonna Yesu agamba ye tabimanyi ebyo byabwe. Kati ye yennyini yakola omulimu bw'akatoliki. Mba sitegeezeza nti Yesu taliiyo mu bukatoliki gyali kubanga abo bantu be. Naye ye yennyini yakola omulimu ajjayo gwajjeeyo n'akola ki? Yali mu kugwekolera kifo ky'abapriests. For instance tebabuulira njiri bali mu kanisa akkiriza kanisa ogundi salvation eri mu Catholic Church bali mu byamasomero bali mu sapuli ebyo byonna naye nga kati okuli ow'emyoyo kwennyini Yesu agamba ye kennyini yajjayo bano boolaba nti mbadde mu Katoliki nalokose yabeekwatirako si kanisa y'abakatoliki eri mu byabwe byansi. So kyekyo kyebakulaga ekyo kyebandaga era kati nemba nga nina omulimu okunnyonnyola omuntu ategeere kubanga obwo obubaka bw'oleeta obubaka ne butategeerekeka oba tebulina mugaso kyovola nti mpandiika ebitabo oba toyambye so kati omubaka olina okuleeta obubaka ate butegeerekeke. So about the Catholic Church Yesu yakulaga nti the Catholics yagamba abakatholiki is a poisoned spoon. Nekyo kankinnyonnyole emmere y'omwoyo ekigambo kya Katonda kyoyingiza era singa ofuna ekirooto ng'olya kitegeeza ekyo wakiyingiza mu spiriti yo. So kati ekigambo kya Katonda y'emmere y'omwoyo. Kati ekijiiko si tukozesa okulya emmere kakati bwe kibanga kiri poisoned kitegeeza nti abakatoliki kye baliisa abantu abakatoliki ekyaki y'abakatoliki kyeriisa abakatoliki butwa si kye balina bw'oli obutwa okola ki? Ofa. Kati abali mu bukatoliki nga beenyigidde nnyo mu kintu ekyo ky'abakatoliki ekye bagoberera bali mu butwa era bagenda kufa. Okufa mu maaso ga Katonda kukola ki? Kuzikirira. Bagenda mu kuzikirira. So balekawo omulimu gwa church. Balekawo omulimu gwa church omutuufu. Bakola ebyabwe. Ne bakolawo church eyaabwe eyo gy'olaba eyo. Kati Katonda yeebuuza n'obusungu obungi nkola ntya emirimu gino. Ate the SDA
Terimu mweri ndi kubiri muno SDA SDA yo bakulaga ki aba SDA abo omuntu ayinza obutategeera bulungi. First of all omusingi gwa SDA omusingi yali false prophecy. Nawe leka yali false prophecy. SDA teba followinga Bible. Anti bakola amateeka kigali mu Bible. Ennyumba eno olaba ekizimbe kino kino omusingi. Yes. Yasima omusingi yalina pulaani y'ekizimbe nga bwe kinaabeera. Yes. Tegeera. So kakati omusingi kikulu nnyo kubanga omusingi mu mateeka, if the foundation is unlawful, whatever is built on that foundation is equally unlawful. Yes. So kakati omusingi gwa SDA false prophecy gutya abasajja abatunuulira prophecy ya Daniel prophecy ya Daniel 9 Daniel 9 bwogenda mu kitabo kya Daniel eyogera ku 70 weeks 70 weeks kati a week is a set of 7 years. A week is a set of 7 years. Kakati bagamba 70 kitegeeza emyaka 7 emirundi 7 emyaka 49. Kakati waliwo abacalculating nga siri omukubo sijja kulimba bagamba Yesu yatuukiriza profesa ya Danieli yonna nga bweri okujja kwa Mezaya kw'omulokozi. Kakati ate waliwo abacalculating enkomerero erina okutuuka. Kati abasajja abo nga bakulemberwa omusajja Mira baali bamuyita Mira bacalculatinga nga enkomerero yali yakutuukawo mu mwaka 1844 October oba ennaku z'omwezi ali 22 bo bacalculatinga nga yegenda okubeera enkomerero era bo ne beeteekateeka nga bamanyi akakundi kaabwe akagurupu kaabwe kokka kagenda okufuna obulamu obutaggwaawo kubanga be baali beeteeseteese Yesu agenda okubasanga nga bakoze batya nga beeteeseteese. Kati ne balinda enkomerero teyakola ki nakati tukyaliwo ensi tutunula tumoga. Kakati ensonyi ne zibakwata obukosa omuntu akoze ekintu kuba baawo obunabbi ne balangirira essaawa yonna enkomerero essaawa yonna olunaku lwennyininyini n'essaawa byali bigenda kukola ki nga babayita ba Millerites. Abasidia abasooka bali babayita ba Millerites from that man called Miller. Kakati munnange ekyo bwe kitaatuukawo kati ne bafunayo obuntuntu obukwakulizo ne bagamba kino olw'okuba nti baadifiringa temple simanyi biki ekyokubiri eno church ekkanisa yaliwo by that time nti yakyusa olunaku olw'okusabirako okuva ku Saturday ne badda ku Sunday. So kati bo nga baddayo ku musingi kwe kutandika okusabanga ku Saturday naye before that baali tebasaba ku Saturday. Bwe bagezaako kukorekitinga ekyasoba kakati already that is false. Before wano ebalangirira ekyasimanya enkomerero ya guno time eno baali basaba Sunday era abantu abaali balokole bava mu Baptist Church. Kati enkomerero weegaana okujja mbu bagezaako okulaga okujustifyinga lwaki enkomerero teyatuuka batandika otereeza kati embala teyatuukirira kubanga ennaku z'okusaba baazikyusa. Kakati ne basaawo ne bagamba nti kirabika olunaku olwo era balukuza mu SDA Church baluyita the day of the great disappointment. They even celebrate it balukuza olunaku lwe baali bagambye enkomerero okujja netajja. Kakati kwe kukola ki kwe kutandika okusabanga ku Saturday ng'Abayudaaya mateeka ga era ne bafunayo omukazi bamuyita Allen White nga ye profeti waabwe era anti kati mu gurupu eyo mwalimu omukyala Allen G. White kati yakola ki n'atandika okuwanga obunabbi era ye nabbi wa SDA be bamwerondera yagamba Katonda yamulonda nabbi Katonda yamulonda
kati yagamba Katonda yamu yawandiika ebitabo ebiwerako era bibagoberera oyo Ellen White. Naye nga byonna bikugamba biri false. So yatandikawo mu nkyamu the foundation is kubanga bagamba nti ate ku lunaku olwo Yesu lwe yayingira the Holy of Holies mu ggulu. Lunaku ki? Olwo nyini mu kifo ky'okujja enkomerero etuuke yayingira Holy of Holies mu ggulu okutukiikira nga high priest. Before that yali tafuukanga high priest. Kati kakati ebintu byonna bikyamu bifu. So Mukama ayagala abantu babali mu SDA bazibuka amaaso bategeere bakole ekintu ekitegerekeka. So kankuzeewo katono okitegeera okiŋŋambe. Kati bakyuka batya okweyita SDA okuva ku baali babayita ba Millerites bakyuka batya? Anti kakati baleetawo 7th day, nti the 7th day ye Sabbath. Yes. Kati baintroducing okutwaba ku Sabbath. Kwe kuteekawo 7th day. Kati Advent kitegeeza the arrival. The arrival of the 7th day. 7th day Advent. Kitegedde. Kati bo babala kitegeeza eddiini eno. Nayo ddiini. Giyita eddiini. Ddiini lwaki? Ddiini, ekigambo ddiini, it's a Semitic word. Semitic, you know the Semites? Olulyo lw'olulimi Oluwarabu, Oluyudaaya, ennimi ezo Assyrian, biki ezo, they are called Semite. The word deen means law. Etteeka. Kati buli kyowulira eddiini era buli ddiini erina amateeka. Tewaliwo ddiini etalina ki? Mateeka. So waliwo amateeka g'Obuyisiraamu, waliwo amateeka g'Obukatuliki, omanyi gali luddawa? Gali mu kitabo kye bayita the Catechism of the Catholic Church. Balina Catechism of the Catholic Church. It's written in CCC, Catechism of the Catholic Church. Muli amateeka g'Obukatuliki. Kati niyo bw'obulokole si ddiini. Obulokole kubanga tebuli centralized. Bagiyita acephalous, talina central leadership. Ezo ezimeruka zokka ezo. Kakati olokole amateeka g'obulokole yabadde ekigambo kya Yesu, the original word of Jesus Christ. But they don't adhere to it. Tebabigoberera. Okay. Kale. Then okoona ku ezo church ebbiri ze wagatte wa Catholic Church ne SDA. Kadhen eziddako wali okoona ku basumba oba church. Kijalo soko mmanyi. Kakati nga Church of Uganda najogerako nga church. Anti ezebbiri ze tumaze ozo wazogerako nga church. Ni kuziddirira abaddirira wano. Wali okoona ku basumba bo nga abantu oba nga church. Kakati ezo si church. Abo basumba n'abagoberezi baabwe. Okay. So kati bano bwe tuddako wansi bo wali okoona ku basumba. Si church. Era Mukama yandaga basumba. Okay. Kubanga ezo kali bobo ziyita church. Anti mbuuza ggwe. Kakati lwaki zonna ziyimiridde olwa muntu ogwo? Ani? Omusumba. Era sinza kulimba nti nkubiha n'ekifaananyi singa kakanda avaawo nti waliwo ayinza okuyimirizaawo kyaki oba esigalawo oba Brother tayinza okufa babaawo amureplace. Wana basumba bafumbe kyaki ne zisigala nga zitambula. Zisigala gundi Pastor Yiga yafa. Omwana akyatambuza kyaki. Ogiyita kyaki? Kyenva nkugamba nti nani gundi ani maybe UCC kyatambula Pastor yafa. Kati nze bandaga basumba. Okay. Bandaga Mukama tayandagako group kati kankuwa example. Bandaga Church of Uganda. Yes. Tubadde tujja. Eroji tunyonyi. Eyo cha. Tugende ku Bakatoliki n'abesi. Etwogedde ku Catholic Church. Ne twogera ne ku SDA. Anti njagala ziri muno. Anti Church of Uganda mweri omwo. Anti kati awoziba oba wayogera ku bantu nga 8. Kati nyinza okubanga SDA nabaleka out. By the way, I have a newer version. Na version ye omuli be SDA.
bwe mba nagireka muno mweri kati. Kale kati soke tujjewo kati n'eri egyogambye ki Church of Uganda eyo yakola olaba ki? Church of Uganda bandaga ekifo kyali nga kwegamba gurupu y'abantu nga balina ebintu, balina amasomero, balina amalwaliro, but mostly amasomero nga mangi biki naye nga abakulira amasomero ago bo bananyini masomero ago bonna nga balina eriiso limu. Omanye ebyokwolesebwa bizibu nnyo nga balina kati omala kuva mu kwolesebwa okwo n'olyoka otandika okugatta, kitegeeza ki? N'ogattagatta. Abasajja bonna nga balina n'abakazi nga balina eriiso limulimu naye nga bagamba bali proud olw'ebintu byabwe bakoze. Kakati eriiso limu kitegeeza singa obeera olaba omuntu alina eriiso erimu talabanga wa maaso abiri. Of course. Kakati nga kitegeeza nti abantu abo okulaba kwabwe mu nsi y'omwoyo kutono. Bantu bansi. Babyansi nnyo. Babyansi. Kakati yo kyakyekuba nnyo okulaba nti amasomero okimanyi nti Church of Uganda UCU ya Church of Uganda. Christian University. Ndeje University. Balina amasomero ago Gabuddo, Gayaza, all over. N'amalwaliro balina church house yaawo. Kakati bo bamanaginga ebintu ebyo bo babeera bamanyi nti baweereza Katonda. Naye nga Great Commission egamba ki? Great Commission eya Yesu Kristo yagamba nti mugende mu mawanga gonna mubafuule abayigirizwa. Gwe ye core mission ey'omuntu yenna aweereza Katonda. Naye gwe abantu abo obalabako nga babuulira enjiri. Tebabuulira njiri. Babeera mu church yaabwe. Babeera mu church waabwe. Katonda waabwe akyala ku Sunday. Akyala ku Sunday. Programu bye banaasomesa babikola kati by'omwaka guno babikola mwaka guwedde. Nawe captain. Timetable ya Church of Uganda. Leka naawe nti by'omwaka guwedde. Nze nkubuulidde. Timetable yonna ey'omwaka gwonna bagikola mwaka guwedde. Kyebagenda okusomesa wiiki ejja, Sunday ejja. Bakimanyi. Ne Sunday ey'okubiri mu mwezi ogw'omunaana bakimanyi. So ne kye banaasomesa mu December bakimanyi. Kuolwo bagenda kusomesa kuki naki. Kati bagenda routine eri musabayo saala ya kitaffe ne mukola ki ne mutuula ne basabisako obuntu butonotono ne badda ku programu kwanjula abagole ne programu za church tuli mu kuzimba wali ennyumba y'omusumba tuli mu kukola bwe tuti ekisa n'okuwaayo ebirabo olwo nga biwedde Katonda nga akyaluka nga addayo gye yeekweka paka Sunday eddako. Tuli ne captain tugezaako kutematema na kunnyonnyola ebiri mu katabo kano. Buli kiri mu katabo kano captain agamba yayolesebwa Katonda amutuma, so tayogera byatamanyi, tayogera byataalaba. Mu katabo kano yagendanga akoona ku oba oliawo wano osomako yaziyita weaknesses of these churches. Obunafu, yes. Bwe bunafu. Yagenda akoona ku bunafu obuli mu kanisa. Era sofa akonye ku Catholic Church, akonye ku ba Seventh Day, akonye ku Church of Uganda. Kati tugende ku bano abibakulaganga abantu. Tusookere ku ono eyali wanowa ku Salama Road. Yali ku Salama Road. Kati yali ku Salama Road. Binamuwandiikako nabyerabirako live. Na wano nga mu nsi ya mubuliwo. Walaba ki? Ekisookerwako nti tatuukako. Muzibu kutuukako. Nze we nabeererayo kubanga lwaki ngamba we nabeererayo 2014 ne 2015 awo ng'okumulaba sasula emitwalo 10. Giyinza kuba kati simanyi oba baayongerako nga bwe ngambye nze soogera kye simanyi.
Jali 10 counseling ojuza baasa otekamu baasa without it tosobola naye ng'olunaku abaagala okumulaba basooka mu 2 zo sente mmeka ezo empitirivu kulaba omusumba Katonda ye wabwerere naye omusumba ye wa ssente agula 10,000 ndi balya ku njiri yaabwe kati alina njiri ki kati musumba kati balamu kale balya Yesu andi kati balya ebintu abantu 2 plus bebaza okulaba omuki omusumba tegeza asiibyawo ku lwabwe kati okwo naye ate alina obuvunaanyizibwa tikusasula anti ndabanga ekiba justifiable how abakiyita batya mu Bible ekyo Bible tekiriyo tonteeka ate nnyo mu kattu ekirala kyenalaba nga afunayo olunaku n'anointinga engalo z'abantu n'akugamba nti ye mu nsi y'omwoyo alaba buli ekiri mu ngalo ekiri mu ngalo z'abagoberezi bino wabiraba nange era yansiigako amafuta abeera n'ekicupa ky'amafuta empanga layini ogenda abatonya amafuta mu ngalo naye agamba ye alaba mbu abamu ekigalo kino paamu ekibatu nti nga kikere omulala ng'ayina muti omulala ng'ayina ki kati mbuuza bw'alabamu nga nze nina $1 million agirekamu kizoba ekizibu oba asobola okumanipulating oba asobola okugyawo omuti n'agufuula ekibatu eky'omuntu omulamu kitegeeza akyusa kati bw'andaba ne $1 million agirekamu gisigaza so lindako ayiwa amafuta ayiwa amafuta mu ngalo nga zino ezange yes kati mbu n'azitunulamu gwe bw'ogenda okutuukawo nga ye Mukama yamulaze edda gwe mu kifo ky'engalo olina kikere oli ayina muti olina ngalo si ngalo nga kino ekibatu nga muti tegeeza byokola byonna omuti ogwo gusobola kukola ki oba bifa kati ye akutonyamu amafuta anointing omuti guli agugyewo akutereeze naye ngamba singa ndabamu na $1 million agireka akutereeza agitwala agijjamu n'akutereeza so ebyo wabiraba nabyerabirako nange yabinkolako kati ate era ne wabaayo ne Mukama bye yandaga kati Mukama yakulaga ki first of all nze bwe nagenda mu kanisa eyo omusumba yansembeza era bwenjogera abalaba akatambi kano bamanyi bulungi yampa n'obudde nga wakati wa service esooka n'eyokubiri nga nze nsomesa ekanisa business twatula bwe tuti yampitanga ku Saturday tewabaayo activity yonna babeera mu kulongoosa n'aŋŋamba nade nkusabira Mukama nandaga nga oli mugezi nnyo kati yiyayo project abantu ba church bonna mwebagenda okwetaba bakole ki so yali mukwano gwange tosogera ku muntu atamanyi oba gwendabira ewala kati bwenvaayo yakosebwa yayisibwa bubi kubanga nze ku bintu byenkugambye byenina ndi mukisa ogutambula nze ndi mukisa ogutambula era abo bakiraba banabbi b'obulimba bandaba buli omu andaba mu kiti kye waliwo yaŋŋamba nti ndi mugagga kumpi Kampala yenna wange kati sitaani abalaga n'abagamba omusajja ono senga abeera mu kyakiyo tayisi emu yokka bweti gwe kufuula mugagga fuba olabe nti abeera era nze banwanira nnyo naye ng'ate sitaani mulimba jjukira omulimu gwa sitaani ki kulimba sitaani ayagala kutta ekiri mu nze bwe ngenda wansi w'omusumba oyo anti bw'obeera wansi w'omusumba oba osenakuye ate kati gwe oba olina ekikyo kati oli kima already muweereza wa sitaani kati nze bwe mbeera wansi we kitegeeza mba nnakukola bya sitaani nve ku bya Katonda ye kyava amulaga nti awo ono tomuta so kati bwe nvaayo yakosebwa era n'abeera nga yeeyogeza mu kanisa amanyi waliwo omuntu ayogera nga ayina baatuma amanyi nti bagenda kukugamba ng'agenda n'agamba ono bw'ataakomewo wano ajja kufuna obuzibu naye nga nze bwe baŋŋamba waliwo incident by the way yansesa nafuna ekirooto
nga mpise ati bwampita nengenda brother ng'omugenyi omukulu kubanga nali mukulu mu kumpita okwo bantuuza kumpi n'ekituuti naye nengenda okutunula emabega wekateni bwe nti nga waliyo omusamize mukazi kakati nemukangamu nemugamba gwokola ki nemuboogolera omukazi yakuba enduulu n'agamba gwe nze buli gyendaga ngoberera okola kumbe yali setup mu kaseera ako kennyini wavaayo ba ashaba babiri ndi mu kirooto omu ng'akutte bat olaba eno eya cricket kyebakubisa omulala ng'akutte shiringi kati oli yajja n'ankuba wano jukira eno ye medulla oblongata nerve center abaagala kukola ki kubanga in most cases ene knock here amaaso gakola ki ogenda paralyzed kati ow'ekiiso aba ayagala okunkuba ekiiso kyali kinene nga kino ekyente kyebakubisa ente nenerwanako nembeemululako nenziruka mba nfuluma kyaki nasanga omukulu omusumba yambuuza kimu amaaso go gali gatya nemugamba amaaso gange nemuyitako emita nga 10 awe nensanga mukama we ng'alinga Goliaasi yaani oyo kama we yaani kwekuba ekifaananyi omuntu omunene omanyi sayizi gy'olabiramu omuntu mu nsi y'omwoyo bw'atyo bwe yenkana ono munene nnyo sitaani Lucifer naye yambuza ekintu kimu amaaso gali gatya mugamba nze amaaso gange tegalinaaki kati linda wayitawo olunaku lumu nina mukwano gwange asabirayo nankubira essimu naŋŋamba abavubuka ba kyaki baatudde nga balina projects zaabwe ze baagala okukola naye ne bakwebuuza nti oba walagawa waadi bayambyeko kati n'atandika okunjogereza era naseka busesi lwaki kubanga pulaani ya sitaani yaliwo nga bagenda kumpita naye nga kye bagenda okukola baagala kunziba maaso obe nga tokyalaba nga sikyalaba kyobola baali bambuuza amaaso gali gatya amaaso gali gatya kakati nga bwe ŋŋendayo kye bagenda okukola ki kati mukama n'andabula nga bukyali katono yali agezaako kunjogereza manyi kati eri wanene nnyo kigenda kubeera kibuga n'agamba bazimba ne pooti y'emmeeri abantu abanaavanga e Congo nga bagoberaawo kati Congo omuntu ava e Congo ate agira ku mmeeri atuuke wano e Kawuku anyway ebyo bye byaliwo so kakati manyidde ddala ki kigenda mu maaso manyidde ddala ki abantu abo era nesigala nga mulaba lumu era namulaba mu kirooto nga twali tutambula nanyagako akasawo kange nga kalinga kano problem akamanyi yakansikako bwati mwalimu bayibuli yange kati nakakasukira omusajja yali akubanga ttaawo kati nemukwata nemugamba mpa ensawo yange ate owengato yajjayo $10,000 mu bando buno obwebiri ebiri nga busibiddwa bando 5 anti buli bando ya $2,000,000 nagezaako okuzimpa nenzikuba nemugamba nze njagala bayibuli yange kitegeeza kati ye nemukwata nemusulika bwe nti nemukuba nabawunsinganga omupiira kitegeeza ki nti namuwangula era kuva kukolosidangayo kumulaba oba wamulotanga nnyo loko wali obeera naye anti kaakati kiri bwe kiti bwe mba nga siyiza nga soogera nze njogera kyendabye nabalaba mu nsi y'omwoyo ebyo bye nalaba era bitegeeza ki gwe tolina control ku kintu ky'olaba mu kirooto oba mu kwolesebwa tokinaako control pozi kyolina okukola how do you interpret it kati nze ebyo bye nalaba mu kirooto byali bitegeeza ki tosobola kuinterpreting in any other way apart from what I have said kubanga they were followed by real action in reality omuntu nankubira nga ayagala nga mpita ngende kyova wabiteekamu ebyo si byonna ebyo kyova nti namugattamu so bulaza tali ku Katonda ali ku bubibye oyo nedda oyo ye mumanyidde ddala kati mbuzeyo ekibuuzo buuza sebo gwe yali amumanyi nti ali ku Katonda lwaki wali okuŋŋaanirayo nali sindamanya wali tonnamanya okay kati nina story yange ey'obulokole olugendo lwange olw'obulokole okay era nze okugendayo saagenda kusabirayo bantwalayo kuwa ndi muwandiisi wa project sebo ebitabo bino is a project naye nga nali mpandiika projects ez'ensi
Kati mikwano gyange bantwalayo kuwandikira church projects era nze natuukira mu office atuukira mu kanisa. Kati awo omusumba n'andaba mu nsi y'omwoyo ebintu bye nayagala akwate ebintu byange. So ebyo biriwo nga mukyali Salaama wano? Salaama eri tebannadde eri. Kati then owokubiri naye mulinako kopi kubanga bwenva ku Salaama agenda ku bbiri manyi nina challenge yempangadde nayo okuva mu buto. Omutwe gwali gunnuma nyunyu, so partly it was because of pressure. Naye nga ndowooza abasumba basobola okunsabira n'enkola ki n'owona. Kati ngenda ku bbiri kunsabira nga ndi ku Salaama road. N'ogendayo eno bakusabire. Nasooka nensaba Mukama ng'oli mpulira mukyamu. Manyi kati abantu abali mu busibe gwe wenyini obeera mu kkomera nga tomanyi nti mwoli kkomera ate ng'owulirayo ekkomera eddala. Kati nze nawuliranga nti ow'okubbiri mukyamu naye nga eri gye ndi naye wakyamu naye nga simanyi. Kati ngenda okusabira ku bbiri okugenda nasooka kusaba Omwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba nti kale genda naye toyogerayo okwolesebwako. Nali ntandise okufuna okwolesebwa kuno. Already nali nsinkanye Yesu nga akozesezza kalaamu yange antumye okuwandiika omulimu gw'okuwandiika. Nsisinkanye Yesu n'ekitaawe bampadde ebisumulizo n'ebirala ebyo. So ne baŋŋamba soogerayo ki kwolesebwa kwange eri ku bbiri. So nagendayo with permission ey'Omwoyo Mutukuvu. Naye naliyo emyaka ebiri kuva 2015 paka 2017 naye neewuunya nti n'olaba amaanyi ga Katonda. Abantu abo bonna nkanzikiddemu buli asolooza abantu ba Katonda amanyiddwa mu ggulu ne bw'abeera mukyamu atya kubanga ye Katonda agoberera abantu bali ono bakuŋŋaanya. Okitegeera? Kati nze ebbanga lye naliyo ku bbiri neewuunya ekintu kimu nti buli lwe yalinga tagenda kubeerayo Mukama yaŋŋamba ng'okugenda mu kyaki. Nakakitegeera buli kakande lwe yalinga tagenda kubeera mu kyaki nze nga Omwoyo Mutukuvu aŋŋamba okugenda era ngenda okutuukayo nga taliiyo. Kati nange nekintawaanya kiki lwaki kubanga ye bw'aba taliiwo wabaayo abasumba abalala. Naye kati ensi ebeera eraba bano eggulu liraba muntu mulala. Kati namala nenfuna interpretation bwe nti omusajja oyo ow'okubbiri oyo yali nabbi yennyini ebyaddala era alina by'alina ebya Katonda. Manyi Katonda ye bwakuwa kyakuwa takikuggyako era akikuwa lwa mulimu gwe. Kati ye ne bwe yagwa yasigaza ki ekirabo kya Katonda. Kakati nze nageesingamu manyi awo waalingawo bitapolini bicanvas naye ng'abantu beepakira muli awo kakandi yatuuzangayo emitwalo egyo 3 gy'abantu awo naye ng'okubamu ekifaananyi nti ng'omuliro gwabaluse ng'abantu abasukka mu 10 bayinza okukola ki baali bafiirawo. Byaliko Nigeria ewa TB Joso ekizimbe kyagwa. Kakati nze ndowooza nti sitaani yalina ne pulaani eyo. Kati ye kakande yennyini nga mwali kyali tekiyinza kubaawo naye yalinga taliiyo ate nze nga baŋŋamba okugenda lwaki nja kubuulira ekintu ekyokusatu kye sikugambye kye nnina. Nina ekitala. Olina ekitala? N'ekitala kyakaayakana kisingako n'enjuba okwaka. Era bwe baŋŋamba okusiba baba baŋŋambye kuyimirira. Emizimu bwe giraba ekitala ekyo tegikola ki? Tegijja. So kati naye alabika akirina. So kati nze baŋŋamba nga nengenda nembeerawo sitaani byonna byalinga ayinza okupulaaninga okukola nga tayinza kubikola. Ekyo kimu. Kakati ye of course ye byakola birimu obukosi bya kifere ennyo. Okugamba amazzi wayitako eyo n'olaba abantu nga bapanze elayini y'amazzi
Mbiraba lumu ku Butambi. Bava Kaleerwe, layini ziva Kaleerwe naye nga basena amazzi gali awo ga nsulo naye nga mazzi ga bulamu. Era waliyo omulinga tagenda takkiriza amazzi ago kugwa mu nnyumba ye. Gaba gakendera bwe gati n'agenda n'afunayo amalala. Naye kyanneewuunyisa nti n'emmotoka ya Rwenzori yajjanga n'etiikula amazzi gano aga Rwenzori wali wabweru nga buli omu alaba. N'olugayingiza mu ofiisi wali mbu gaba gafuuse matukuvu. Akacupa ka 500 mils ka 10 3. Obwo si bubbi? Simanyi. Bwe kiri ssebo. Ekyo nakyerabirako. Batikkula amazzi wali. Batikkula emmotoka eya Rwenzori yennyini n'etikkula. Nga n'abagoberezi bali muli mu kyaki balaba. Ne gayingira. Bagasomba. Ka ofiisi kali awo wennyini bagayisa wano nga bayisaako nga naye kasita gatoka wali mu ofiisi akacupa ka 10 ga mukisa. Anti gayingiddeko wali sinagogo. Kifo kya mukisa. Abantu okujjuza n'aleeta emmotoka bino bisino truck abantu ne beekubisizaako ebifaananyi. Oba oyagala okugula emmotoka omwaka guno genda weekubisa ekifaananyi ku mmotoka y'akakandi Jagdimba. Baasa okugenda okwekubisayo ekifaananyi baasa ya miliyoni egi. Buuza abaliyo nze byenjogera weebiri. Naawe leka apaakinga emmotoka n'agamba bwe bw'owulira ng'oyagala omwaka guno okooyo ebigere oyagala kamotoka omwaka guno genda weekubisa ekifaananyi ku mmotoka eyo. Naye tosemberera mmotoka eyo nga tojjuza envelope miliyoni emu. Miliyoni waliyo n'abasasula 2 3 beekubye bingi. Sinziira nti ye ayagala awe ekinene yasinga okufuna. Ayagala kinene. The more you give, the more you get. Ebyo biri mu Uganda wa. Awo nze nabirabako. Awo ku 2 vwe wandegeya ng'agende Kalwerwe round about eri awo waliwo ekizimbe kya maroon. Naye azimbye kyaki agizimbye. Kati nno kankubuulire nina ekitabo kye nafulumye. Sookiriza ekyo azimbye kyaki. Azimbye ki? Azimbye kyaki. Azimbye ekizimbe. Sookiriza ekyo. Azimbye ekizimbe. Complex. Ekyo tekyegaanibwa. Ddala giyita complex. Kati nno nkubuulire kyaki nagiraba nga bweri mu mwaka 2017 nga bweri bwetyo. Nze kennyini najja mu kirooto nga njagala kulaba musumba naye ng'ali ku fula esembayo. Naye ne ntunuulira wansi wano nga wonna merchandise nga ku bitaala ku biseera bya Christmas ku bitaala wali abatunda biki nga n'amadaala gakutwala waggulu nga gajjuddeko merchandise. Kati ne bandaga buno busupayiro olaba obudaala buno obwetoolera ku kyuma bwewe bangamba bayitira awo. Naye buli fulo gye natuukangako ng'ate ewasinga ki merchandise kumaliriza nga simulabye. Kati omusumba yali ani? Yali Katonda. Kati nga baŋŋamba ako katale kati nenkiwandiika nina ekitabo title yakyo eri What God is Saying Today. Nakifulumya mu 2018 nawandiika ekintu ekyo mu kitabo ekyo. I can give you a copy. Yakugimpa nsomeko. Bannaye kati ate owekugundi Kanani. Kanani ye bandaga waye musajja wa Katonda. Kwaba ani atali musajja wa Katonda. Bana basajja ba Katonda. Oyo nali mpita olumukolesebwa nsanga abakazi balinga abokya kasooli, you know, ordinary women yawo nga banyumya nti jjukira ababeera bamalayika nga oli n'agamba munne nti owaayi omukyalo oli atugamba nti bugingo ye bbaawe naye ate bugingo yeegaana. Ate omukyalo mulala n'addamu n'agamba ennaku zino yavuddeyo nakkiriza. Kati nze nenjagala okulaba ani gwe boogera ku mukyala kye. Ngenda okukyusa amaaso bwe nti alaba omusambwa wali omukazi nga enviiri ziringa steel wire nga zigwa eno paka eno negwogera negugamba ye
nze maaso ge nze bwongo bwe. Wayitawo akaseera katono ne tuwulira ebya Makula. Kati oyo Makula is a physical representation of the spirit that he uses Bugembe bwe yawasa. Bujingo, sorry. Anti gattako omusumba pastor. Nze manyi Bugondi. Pastor yo title. Jimuwe, lwakitwala jimuwa. Mwe title ye. Tikina buzibu. Tikina buzibu. Captain wallahi. Olaba nze bampita captain. Ndi wa baluwa. Ndi captain wa baluwa ate omulimu ogwo Katonda yagumpa gwayita mu kirooto. Andi kati captain obuzibu tusinzibwa okufuna n'abantu abagamba simanya mwoyo. Mwogera ebintu ebitaliiko bukakafu, abamu bayiya bisitole ebitaliiko bukakafu. Soma Bible. Kasita akugamba nti mwoyo. Waliwo nabbi eyayogera ekintu nga kiriko bukakafu nga yakiraba nani? Obunabbi obulaba wekka ne Katonda. Anti abamu mulimba. Wetubuuza munnange justification eri kyamugaa nze nabirabye mwoyo. Anti kakati kiri bwe kiti. Bible ya describing etya nabbi mu Deuteronomy 18 nti omuntu bw'ajjanga n'agamba nti ayogera kigambo kya Katonda ne kituukirira mumanya oyo nali mmutumye. Naye bw'ajjanga n'ayogera ne kitatuukirira mugamba nti he was speaking presumptively. Yali ayogera bibye temumutyanga. Nzize njogera ebintu ne bibaawo. Kati ebitannabaawo naawe kitwale nti bijja kubaawo kubanga ensula emu tefulumya mazzi makyafu na mazzi mayonjo. Either efulumya makyafu oba mayonjo. Tukire Rubaga. Ate owerubaga walaba ki? Werubaga oyo natambula lugendo ndinga eyava kuno n'engendo oba Ssingo. Lugendo lwali lwewala. Kati obudde ne bunzibirako kitundu kyeyo okanga sinaayo gwe mmanyi. Naye nga ku kyalo okwo kuliko omugagga, musajja mugagga. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 2999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Yali musajja mulungi. Yatwaniriza salinzeka. Waliko n'abantu abalala nga tetuyise wamu ffenna naye nga kale nga yagamba nti n'abantu abalala batwaniriza ne batuwa ekyokulya ne batwalirira ne twebaka era bwe bwakya ne batuwa breakfast ne tukola ki ne tuvaayo ne batusiibula bulungi kwegamba nga yagamba nti yali very hospitable ate nga naye bambi yalina okugulu okwo kumu nga okulala kwakutukira muno mu kisambi nga tayinza na kwambala kino ekiri artificial atalina wakyambaza
Musajja oyo yali kayanja. So nga kitegeeza ki nti musajja ayamba wa kisa, olaba akubuya agula emmere n'atwala Karamoja n'asindika e Sudaani n'akola atya. Akikola genuinely kuyamba, si ku pretendinga ekyo Mukama kye yandaga. Naye okugulu kuli yenjiri. Tabulira njiri. Enjiri gy'abuulira kati si eyo gye yalina okubuulira oba gye yatandika nayo. Yatandika na njiri ki? Kati olaba kyakyo kugiyita Miracle Center. Musajja yali mukozi wa byamagero oyo. Yasabiranga n'abalalu ne bakola ki? N'abagobako emizimu. Ne balokoka. Abo be baba batambuza enjiri mu myaka gy'ekinaana wano. Nga babeera mu bidaala, mu crusade, mu ki. Naye kakati ali mu bya Benihini kusuula abantu. Bibo mu kanisa. Nera wendaba video zeddera nga asaba era baagwa. Waliwo maybe obuzimuzimu obulwana. Naye bino okukola omukono bwoti abantu ne bayiika. Eyo sitaani. So yakyusa mu njiri. Yakyusa enjiri nadda ku prosperity. Prosperity gospel gimanyi? Y'okuba obulungi. Tekyali yakulamu obutaggwaawo. Yesu takyagaba bulamu butaggwaawo. Yesu agaba bugagga. Okitegeera? Wa transaction. Ye pastor gwe bayita mu State House Entebbe wa Museveni bamuyita State House Nairobi. Musango. Si Musango. Yekka gwe bayitanga Netanyahu mumanyi. Yekka ye pastor yagenda n'ayogera ne Benjamin Netanyahu. Ndowooza ne Trump bw'anajja yekka yanje yagenda okukola ki? Anti musango gwogo Mukama wabaamuyimusizza. Gufuuka musango Mukama wabaamuyimusizza. Nedda si musango. Kama wakuyimusa n'otandika okubaako by'okola nga tunyigira kapitaani. Omanyi kati ebitiibwa bwe biyitirira. Tunuulira Yesu by'asomesa. Into aba asinga mu mmwe yono wa wansi. Ensi bw'ekwagala ennyo, bw'otutumuka ennyo, ate ewa Katonda okkirira. Kyo Katonda kyagezaako okumugamba. Aleme kututumuka nnyo. Kati ye asobola okusala kututumulye. Asobola. Badde manya abantu. Otutumu bazimba okimanyi? Bujulizi. Lwaki osabira abalema obugaali n'obuhipinga wali mu kanisa abantu balabire sikulanga. Anti tulabe nti tutambuza lero Mukama atambuza mwenda. Nze omulimu ogwange wulira Sami. Nze omulimu ogwange Katonda yekka yagumanyi era yansiima gwe mmanyi bw'angamba nti kino okikoze bulungi kiri okikoze yekka kubanga ye yantuma. Naye bw'oyagala ensi etegeere by'okola. Oba oyagala ensi era Katonda agamba nti yempeerayo abaagala ebitiibwa by'ensi. That's your reward. No reward from me. Kakiza Katonda amubanja eri gye yabuuliranga nation to nation. N'abantu bano aba bulijjo abantu be yabuulirangamu they still need, there is thirst and hunger for that gospel. Naye akyakola zi crusade. Akyazikola. Nze munnange njogera kye nalaba. Kubanga I don't follow his programs. Naye nga nze that's how I understand. Bamubanja enjiri. Ate bino byempulira bye bamuvunaana. Byo tewabirabako. Nze ebyo sirina kyenyinza na kubyogerako simanyi. Tulya bya buswavu nnyo bw'aba abikola. Naye nga ye Mukama teyabindaga. Tobimanyiiko. Sibimanyiiko. Ng'ebyomwenge wali tobimanyi. Ebyomwenge byo nali mbimanyi. Mukwano gwe yaguteekayo. Oyo kumpi alinga muganda wange. Okugamba nti mukwano gwange. So simplistic. Kubanga ebbanga nga nkyakola ku mmeri nga nkola naye era abantu baali bamanyi muto wange. So mumanyi nnyo era bye nali njogera ku olwo kyali kituufu. Kati waliwo abaawakana era n'essaawa eno omanyi omuntu omuwakanyi ye talema kuteekawo ki kyateekawo. Kati ku olwo baali bansasula. Lwaki tebagamba nti era bansasudde nkiggumize.
Kolo bangamba. Naye njagala nkugamba. Walidde ssente oze kuwolereza musajja. Nze kuolaba wano. Sirabangako Kayanja face to face. I have never. Era tandabangako. Abutambi ayinza okuba nga abulaba naye agamba oba ono ani. I've never seen him. Face to face. I've never been close to him. Ekyo church yeyo nagendayo okolwali lumu oba it was an overnight. Ekyo eky'omwenge atwakwejjereza. Omanyi omuwakanyi twakwejjereza tabulwa kyasaawa ago omusajja alyogera bituufu wali tolimba kubanga nayogera n'amanya n'amanya wagogera ne details endala era waliwo nange yangambye nti ne munno tewamuwaayo nnyo nengamba nedda era nekolo nayogera nengamba kyalwatu kiri ku rekodi ne gavumenti yasasula ssente ne gavumenti yamusasula wangamba ki URA yes yamuwa ssente annange kati egundi eriwo entuufu eki kuba zonna ndabamu wano kati zonna kumpi ekibuga kyonna okimazeewo wakimalawo mukana akatabo kati osoma ku kitabo kya Revelation kiri address to the 7 churches of Asia naye Yesu agamba nti emirimu gyongimanyi naye nina kano nkulinako kino nkubanja kino nange sigambye nti those churches are devil oba za sitaani oba ki no abasumba balina weaknesses zibalina otereeza okay ndowooza ziwakoonako muno olwo gye takoonyeeko ndowooza zonna tuzikonye twogeddeko ku Catholic Church twogedde ku 7 Adventist biki twogedde ku Church of Uganda twogedde ku okusalaama kati yadda kawuku twogedde ku okubiri twogedde ku Wemakerere twogedde ku Werubaga emusanvu kale kati kino kibuuzo kinjala okubuuza Katonda teyakula tannakulagako bakoze bali mu straight line isinkola ya Katonda Katonda tayinza gamba nti gundi oyo atuukire takikola kubanga era Bayibuli etugamba nti teri atuukiridde fenna twagwa atayinza kugamba nti gundi oyo mutuukirivu no naye bw'aba ayagala nkolagane nange naawe asobola okundaga nga oli musajja mulungi oyimiridde bulungi emesegi abangamba teweerebiza okolagana naye kati waliwo bayimiridde bulungi bali wano be yali akulaze era nze siyinza nakusaba nembuuza Mukama andage of course osobola musaba akulaga bulazi tannaba okay nze for instance waliwo okundaga nga otambula n'omuntu oba ng'ogundi musumbawo Pastor Tom etwogedde ku Tom naye mwali muno Tom mwali anti kati SDA nkugambye omutaliimu SDA teriimu eri mu kiri version endala Tom SDA anti kati gwebaze omusanvu you included SDA yes muno teriimu eri mu kiri ekirala kati ow'omusanvu yabadde Pastor Tom ate ye kiki kuba waŋŋambye asomesa bulungi mu ntandikwa ya vidiyo yes era nze mirundi mingi emabega eyo nga bandaga nga uyo musumba wange mulusi Mukama andaga omuntu nga mutwala ewa Pastor Tom oluusi omuntu mulwadde nga mutwala oba kwegamba of course message ebeeraga nti omuntu oyo ayimiridde bulungi kuba tayinza kubanga ayimiridde bubi ate ne bakulaga nga ayimiridde bulungi Mukama kubanga bwakulaga nga mulungi aba akugambye gendayo aba amwapuruvinze okay so mu kino kaakati njogedde olugendo lwange naliko nava ku Salama nengenda kubbiri kaakati waliwo ebyanzija kubbiri nvaayo ntya kubbiri omwaka gwali 2017 ng'omutwe gwawona omutwe tegwawona okay
2017 nafuna okwolesebwa nga eggulu litudde, kabineti y'eggulu etudde. Yatuula ne bayita oyo omusumba bamutuuza mu kaguli nga bw'olaba kooti eno session yali ali wali mu kaguli kati ne basalawo nti taddayo kukola ne bamuyimiriza mulimu. Baali bamulanga ki? Era nze saamanya naye baamuyimiriza. Kati n'abuuza nti will this country have no prophet? Kati bwe yabuuza ekibuuzo ekyo bano abaali batudde bonna ne beetunuulaganira bwe bati. Nze message gye nafuna nti until that point ye yali prophet w'eggwanga. Omanyi prophetic office eno ebeera office bakwapoint bagamba kati you are the prophet of this country over this nation. Kati up to that point ye yali prophet naye ku olwo baamuyimiriza. Kitegeeza waliwo ebyagenda mu bukyamu atajjukira Katonda agumiikiriza nnyo. Kati ku olwo baamuyimiriza 2017. Kaakati mu wiiki eyaddako ne bandaga ng'afudde. Ne mulaba mu coffin ng'afudde. Kaakati ate era ekyanneewuunyisa nti cabinet meeting eri gye nalimu bwe yaggwa that very week oli owokubiri yayisa ekirangiriro olabira nti there is a network. Alabika naye yandaba nga mbalabye. N'ayisa ekirango n'agamba nti gamba ba implication yali ayagala ngendeyo kubanga n'agamba waliwo abantu be nasabira wano ne mbagamba bakole bwe bati tebaakola naye bataakomewo wano bagenda kufuna obuzibu. Ayogera amanyi mulimu abantu bange mikwano gyange bagenda kuŋŋamba. Era bali bwe baawulira bakola ki? Bakugamba. Baatya nnyo bagamba omusajja agambye buli gwe yasabirako ataakola ndowooza yadde agamba gwe. Naseka. Manyi lwaki naseka? Namanya nti kye nalabye naye yakirabye n'alaba nti nkirabye. Kati ayagala ngende akole ki? Azikize. Okiraba? That is always confirmation. Ogamba kijja kitya? How come? Nalabye ono ate Katonda ayogera ki? Kati munnange mu kaseera ako kennyini omusumba n'afa. Bwe bandaga nga oli owokubiri afudde ate nenfuna ekirooto ekirala nga ngenzeeyo ng'omusumba yafudde naye nga bamukozesa ddaaka era omukyala n'afa. Omukyala yafa yali nga yaddirira kakanda awo bali bamuyita Babura. Yes, yaweereza bulungi ku Thursday, Saturday n'afa. Naye nga nze baali baŋŋambye nti bamusaddaase. Era mu kaseera ako kennyini we twawulirira nti ate kakanda yagudde eddalu ali butabika simanyi musota gwe gwafudde. That's the time around May, June 2017 you can cross check. Ebyo twabiwulira. Kakati awo ne mbuuza Mukama minisita baba bamuyimirizza aba takyalina buyinza. Ne mbuuza Mukama nkole ntya? Yaŋŋamba genda Mutundwe. Nagenda Mutundwe. The very day olwasooka okutuula Mutundwe bwe nti musumba yajja n'asomesa ku butukuvu n'obutuukirivu. Butukuvu n'obutuukirivu. Kati waliyo practice simanyi oba ekyaliyo nga muwaayo ebiweebwayo ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo nga bayisa busawo ne musaamu oba envelope oba sente. Kakati ne wabaayo sente za media TV ne radio ezo nga mulinnya ku kituuti ne mukola ki? Ne oziwaayo omusumba abeera wali na receivinga n'akwata mu ngalo ng'akubulesinga. Kati abeera ayimiridde wano nga wano waliwo amuliko ayina ekibbo mwasa sente eza media zo nga zigenderako blessing bakwata mu ngalo n'okola ki? Nagamba Mukama akuwa omukisa. Naye kakati nga naatera okutuuka awo omuntu yalina kanoti k'ebiri
bwe yawaayo bw'ati kasumatuka omusumba ne kagwa wansi. Naye bwe yakapiikinga yakakuba nsawo teyateeka mu kibbo. Olaba nze ndaba naye yakozesa akakodyo nga ne bw'okola otya toyinza era nze nzekka yalaba. Kati Mukama n'aŋŋamba olw'okuba nkuleese wano tekitegeeza nti watuukirivu. Olw'okuba oli asomesa ku butukuvu na butuukirivu nti ye mutuukirivu. Omusumba nyina badde asomesa ku butukuvu n'obutuukirivu. Ye yakakuba ensawo kubanga awulira kati omugabo gw'anaafuna mu kibbo kiri ekyawamu ndowooza tegumumala. Alina okweyiyiza eno okwerembekera ku kituuti eky'emutundwe. Naye gamba omuntu w'emutundwe wano bamanyi nti eri teriyo. Waliwo omukazi gwe nawulira agamba twakava mu nnaku 3 kati tuli 4 tusiibaana ate waliyo n'abiri mu lumu. Obuuza okusiba anti omanyi kanisa tusinga okwegayiririra eggwanga lino kugamba bamanyi nti wo watuukirivu. Kasi toyogera ku mutundwe omuntu w'emutundwe nze ndi w'emutundwe. Waliyo n'abatagendangako mutundwe gw'osanga nze ndi w'emutundwe. Nsabira ku radio. It's like it sounding nti omuntu oyo mutuukirivu. So that is not a holy place. There are no holy places. Maaso ga Katonda, there is no holy place. There are only holy people. Ekyo nakyo bakimanyi. There is no holy place. There is no holy place. Era olitakulimba mbusimanyi ngenze ku lusozi ngenze waji si holy. No. Okay. So ebyo bye walaba era bye wateeka muno. Bye biri mu kataba ako. Mulimu n'ebirala si ebyo byokka. N'ebirala of course ne ngambye. Akatabo kalaba ka page 2 kaakano ka page ziri page ziri 1082. Kati kali ka 2. So kati abasumba bano oba obubaka buno ozi gwe wagamba Mukama akuwa bwino obiwandiika. Yes. Bo tebafuna ku chansi kubategeeza nti Mukama agamba kyusaamu awo na wano obasobola batuukirirako. Nze ngenda ku instructions. Oluwandiika oba obubaweereza. Ngenda ku instructions. Waliwo gwe bantumako. Era nengenda ne mugamba. Era message yali direct. Tugenda omugamba era namugamba. Yali Serwadda. Yes. Yewa mugamba. Namugamba. Okay. Eje batantumye sigendayo. Era bw'okola Katonda kubanga buli kyakutumye akuweerako ekisa ekituukiriza ekintu ekyo. Yes. N'amafuta n'amaanyi. Naye bw'okola ekintu nga tekiriiko mafuta gaakyo okifuniramu obuzibu. Ojja kugenda ogamba omusajja ayite bakanyama be bakuba emiggo emiyitirivu ogambe nze golaba nfiirira Katonda naye nga tebakutuma kumbe teyakikutumyeko. Nze amaanyi gali mu peeni kubanga baŋŋamba mu kwolesebwa okwo Yesu kwe yantumira okuwandiika yaŋŋamba nga Musa bwe yalina omuggo guli ogwakolanga ebyamagero ne peeni yo bw'ejja okukola ebyamagero. Kati bwe tubuwandiika obutunda obutabo obwo omanyi nti obutabo obwo root eyo Sami gwe wansinga n'okundeetera obuzibu. Sami ng'abantu bagamba obutabo tubufunye. Yes. Kati munnange tuteesa ne Sami. Nakukubira nga ndi ku NASA negamba nkole kopi meka. Kakolya kopi abantu baagala nakola kopi 100 mwaga. Mwabiri. Ag'obutabo obwo. Olowooza natundako. Lwaki? Mukama yaŋŋamba Luka, Maako, Matayo, Yokaana baali basobola okuwandiika enjiri ne bagitwala mu katale. Era saatundako byenakuwaako byokka akasente kewampa gyali 8,000 gyokka gye nafuna ku butabo. Anti kati babufuna batya? Era kati kankusese obukubo otuwa busigaddewo 3 awaka. Lekikyalo omwe Makerere bandaba ku YouTube nga njogera naafuna enamba yange nankubira naŋŋamba obutabo obutunda mmeka ne mugamba 2.2. Olw'okuba kwali kutunda linda yansindikira 8.8 nenjifuna ku ssimu. Olwakwata essimu bwenti ne mugamba munne neyanziza essimu yanva mu ngalo neegwa okugikola yayatika screen
banzijako emitwalo 8 kitundu olize nyini ze yampeereza. So wobuwandiika n'obufulumya obutuwa buwi siwe kityo kakati olaba ensi kwegamba spiritually kiri bwe kiti sitaani akolera mu kizikiza naye singa omwana w'omuntu ali mu mubiri mortal man ategeera ku lukwe lwa sitaani eyo pulaani eba ekoze etya eba efudde so kati nze Mukama bwampa okwolesebwa kubanga ebintu ebyo byonna byonna ebikyamu those weaknesses zireetebwa sitaani kati bwe mpandiika as long as I write even one book yeggulu likola the effect is not about selling these books or how many I sell or what naye nkoze omulimu gwa Katonda era nze Katonda yekka yamanyi nti nkola kasita nkola ekyo ekisigadde ekiba kikye ani kati siri ku kyakutuna ngamba wowandiisa information kuba information eri muno nnungi nti ogiwandiise kituufu ngifunye ntya oba n'oyo ali eyo aba ayagala kusoma kaategeere afunya atya kugambe bugambi twali abantu 20 baagala butabu basomemukko obawe amazima kyenjagala okumanya ekyo nkubuuliranga muganda wange sisobola kugamba nti tunda obutabo obwo sikutunda kakati mpozi kyenyinza okugamba singa wabaayo omuntu ayagala tukusobola okukola arrangement nemukolerayo oba kamu oba bubiri kugamba abanga akola contribution oba singa kati abali abawulira singa wabaayo omuntu n'agamba nze njagala kola contribution kankuweeyo kale $5,000 naye nga totunda katabo just contribution ekyo kyengezaako obuuza nti oli waaba yeetaaze wakati ekyokutunda kijjeewo totunda kubanga ekyokutunda naligambye mugende mu bookshop gwoni but it's a bookshop it is for selling kati baba balina kugamba n'omukubirayo akatabo n'omukubirayo amiina kale okujja ngena kyalo tugamba about olwaleero nga tumaliza programu eno kyoyinza otugattirako ku information gyotuwadde kyoyinza otulekera olwokuba topiki ya leero ebadde era ku churches kanisa nkubira abalokole bonna omulanga kale abantu ba Katonda okutunuulira Katonda so si bantu ati abantu baabo balaba weaknesses ziizo onootunuulira omuntu ayinza okuwabya era kye bakoze abasinga siganye waliyo n'abakola obulungi naye Katonda wa bujja ye yennyini awandiika n'agamba ndi Katonda wa bujja sikkiriza kitonde kyonna kutwala kitiibwa kyange naye abalokole bambi basinza basumba bava Katonda sikulimba waliyo abalokole abawulira ne abafuna n'okwolesebwa ne naddira okwolesebwa kwafunye Katonda okwogera kwayogera naye ate naakutwala ewo omusumba atasobola na kuinterpretinga amaliriza amuwabiza abalina kukola atyo Katonda ayogera bwe weewaayo eri Katonda Katonda ayogera so nze nsaba abantu amaaso bagajje ku bantu batunuulire Katonda ekyokubiri obulokole okulokoka mulimu waliwo bowulira eyo n'agamba tuli mu kuweereza lwaki abeera wali bagoba mizimu ku bantu nja kuwa ekizampo nina omusumba mukwano gwange yatandikawo ekkanisa yalina supermarket ne bagibungabamu kituufu nkimanyi kubanga nange nali witness kuyitibwako ekkanisa tetutandika ffenna tewaliyo abantu abali mu kanisa eyo bagamba baweereza emyaka 5 agamba aweereza naye wulira Katonda atugamba nja kugabiriranga emirimu gy'emikono gyo kati ye omusumba akola mumuwe ekimu ky'ekkumi ekimubeezaawo ekkanisa osangamu ebbaasa ebibbonga 4 kiri kya motoka ntambula y'omusumba talina ntambula kiri kya ttaka ly'ekkanisa ekkanisa yeegaziwa abagoberezi bafunda bali mu kusiiba na kuwaayo
naye nga talina accountability. Nsabira buli muntu eyayita aweereza Katonda abeeko kyalaga kinkola kino. Funa ekyokukola. Funa kyokola Katonda kwanassa omulimu omukisa. Funa kyokola. Funa kyokola. Kyosabirawo Katonda atekeko omukisa. Atekeko omukisa. Okay. So si kubeera awo omusumba n'abasiibya mu kusiiba abasiibya ku Prayer Mountain. Muli ku programu z'omuntu omu. Ye bw'aba asaba agamba Mukama webale kati wuno nsabira abantu bo mbasumuludde nkoze ntya mbawe ekigambo kyo. Ye naafuna. Kubanga gwe mulimu gwe ye afuna. Ne kati gwe ofuna ki? Bw'ani akuwa? Katonda. Akuweerawa nga tolina kyokola. Tewaba. So abantu bonna bagezeeko okukola ki? Okubaako kye bakola. Okubaako kye bakola kusinga okubeera mu kyaki. Saba fuluma genda okole. Genda okole. Saba genda okole. Okay. Kale ebigambo no byoyogedde bye tusiba twogera ku channel wano. Ayina amatu awulire. Atayagala kuwulira bireke. Kubanga amazima tebagakaka bantu. Tebagaka mazima. Ekituufu kiri nti ojja kutuuka ng'olaba bye baayogera emyaka 3 emabega 4-5 ge gaali amazima. Nsaba kimu Katonda akuyambe oleme kujjukira kwebikka nga bukedde. Ekyo kyokka kye nkusabira. Yakusembyayo kimu nti nga Kaputeni wagambye tewali mwana wa muntu akutuusa mu ggulu. Kuba n'oyo gw'ogamba nti atuukiridde nnyo tatuukangako mu ggulu, tabeerangayo. Omuntu oyo tulina okugoberera ye Yesu Kristo ye Katonda. Tutunuuliza amaaso si muweereza wa Katonda oyo, si musumba oyo, si sisito oyo, kyonna kimumuyita. Ate yagala okkiriza ogaani omuntu oyo gw'owaana gy'oddukira nga buli kimu kigaanye, naye muntu nga ggwe onaamuteekamu nnyo essuubi n'asobya ogenda kuggwamu nnyo amaanyi. Sinakindi n'abamu obasanga eyo mu bulokole baabuvaamu naye nga baabuviiramu ki? Obwesigwa bwabwe n'abantu be baabuteekamu. Abantu abo ne babumenya, ne babamenya emitima, ne baggwamu amaanyi. Kusabira amaaso go gatunuulize Katonda kubanga yekka yatusinga okutegeera era gwe tukolerera atutwale ewuweeyo mu ggulu. Kale tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.